Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze Sebaka nyabo abakodomi tweyanze mwebala okukyala ne mutindi gegendo sirema bebaza n'ebintu byemulese nkumulitu ninga afunye ekitengo kamibye atyazala namusakira byamera sijja kulinda yo ekyana kyange baneye unbelievable. Ndi gwokubiri Sharitas ya clinic yakyusiza enviiri nga omwami yaleese ebirabo ddala ebisaana omukyala gw'amaze naye era gwalinamu abaana. Obanga osumulula ekirabo kyo kisumulule ng'oli bw'omu ate wekka omukwano gwammwe gulemu okumansukira abalala. Amiina. Kakati olaba laake taata agambye akutwala ffe kisooka ebibyo tubimaliriza bino byabakulu. Mukwano ebale kubeera ng'oli mukulaba Delta TV tukole ndi wano n'omugole omwami essanyu limutta. Bambi abantu bano bansanyidde olw'ensonga bambi essanyu balina lingi si byotya ssebo. Bulungi nnyabo nsanyuse nnyo okulaba Sharita. Kale ssebo. Gyebaleko. Kale ssebo. Bulijjo ndeesenga okulabako ndi wano. Webale kujja bambi n'otubeererawo Kale ssebo. Kyekyo. Webale kola mukolo mulungi. Inshallah. Webale nakubeera happy. Bambi munnange ate lwaki nedda mama munaye omwana okuleeta mu bazadde be toyinza butaba musanyufu. I'm really very very happy. Simanyi ojjeko omukyala okubeera nti mukyala mulungi biki eby'omuzuddemu ssebo. muganda wange alimu ekyama kitegeera naye nga bambi sokera ddala bambi alina omukwano ng'ate mutuufu si fotokopi. Omukwano gwe gwa mutawaana nnyo ayagala na mutima. Akuyisa atya nga bw'omwana bannange ampisanga bebi olumu neŋŋenda ne ŋŋamba olumu njagala nagamba yiba naye lwaki mutuufu omanyi okubeera mu Bulaaya naye ng'olina omukazi akufaako ng'ali e Uganda nga tojulira kubeera Uganda. She's the one. Sebo muko tukuwa enkoko eyo nga bwemboona akusaba omuwe mwanyina mweraako eri abeere mukyala we. Bengalo ez'amaanyi mu abengeye. Omusinkana ludda wa ssebo. Kambi twekwako mu Amsterdam. Holland. Ono nga wobimanyi. Kale ssebo oyagala muweereza kayimba ki leero? Nina obuyimba bungi bannange. Omanyi today ne tubuwuliriza naye waliwo akayimba omwana ono aka OS. Mwana wange oyo mugambe mutuufu kamugambe kino nti mwagala nnyo anfudde kikyendi anfudde omusajja. Manyi obeera n'omukazi ng'akwagala akufuula kikyoli akufuula omusajja. Mugambe mu lulimi lw'ewammwe. Ikavania darling, Ikavania uskache. Yeah, you've been the best, you've been on top. Bambi mundeke kugamba essanyu limpitiriddeko bambi era mundeke ganda ebigambo sirina. Kale ssebo kyova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo. Siiza kakwase taata omutwalo mu ddiini kubanga lekyo tumutwala. Engalo ez'amaanyi ennyo eza Siiza ng'akwasa taata omutwalo mu ddiini. Wandiika bw'olagako abataka mu nsi Buganda omukyala yawasibwanga tuli amunnyo waaye tuli omunnyo laaka eri tumutwala.
Weewaawo. Sebo taata akkiriza. Iye. Omwana omulenzi ono taata yateeseteese omutwalo mu kika. Otyo. Omutwalo guno mu kika gugenderera okwebaza taata olwa byonna. Ate n'ekika kyonna kubanga tukimanyi nti Buganda bika. Weewaawo. Awatali bika tewali Buganda. Mpulira. Era omuntu anaatumala embeera yonna. Sebo. Akwata ku bika naye ate tasobola kubikwata kuba kiri amanya tugatuumira mu nkukutu. Sebo taata akkiriza. Tuleese omutwalo mu kika. Alafe. Nindako. Tata. Tata. Omulundi ogwokusatu yakyusiza mu black ne gold sari mwami n'amuteekako empeta twaba wamuzanyirako. Kanali mukulaba Delta TV webale nnyo webalire ddala omugole waffe yakavayo mu kidaala. Kyendi mukwano webale kujja bannanga abaana kye bankoze Sharita bw'omusinga mu kintu kino. Gola abagole bajja ku Sharita. Bannange buli mugole ng'omanyi mukolo Holland oba Netherlands. Bannange ono yasinga mu kintu ekyo Sharita Hair Clinic. It's the best. Abantu bonna batunuulidde gwe. Bannange. It's my time to shine. Yeah. Sweetheart yakwaniriza atya? Abadde happy nnyo. Akagambo kakubyeyo mukama. Angambye. Mugamba as usual. As usual. Yeah. Umaze naye banga kinyo. Myaka 10 n'omusobyo. Okikakasa mwine ku baana. Tulina abaana basatu. Mwebale na kwekuuma. Twekuumye. Nga gwe omukyala kiki ekikuleetedde okuwangula nnyo? Nze bugumiikiriza nakuwuliriza mwami wange nakukwatagana na mwami wange ekisingidde ddala Katonda nakanya vivi tusaba era twekwasa nnyo Katonda yasinze okutuyambira ddala. It's number 1. Rachel ngera kuteeka kempite n'akabonero akalaga tukwagala era nze kanze kwagala n'olwensonga eyo saagala kantu konna kagenda kafuulirako abenge ye muyina engalo okulabula eno sayini yakusubidde awo kutuusa olunaku luli lwetulikulabirayo. Omukolo mukoze kutya ne gubeera perfect bwe guti mukwano? Anti ndakubira omukyala bamuyita Sharita naŋŋamba obute stressing mutandikeeko. So we started early ne tukola ebintu byaffe mpola nti we tutuukire ku end nga tetulina stress. Kayimba ki? Omwana oyo muyita na mwana kayimba ka Allen Kakooza kaga essanyu lyakomawo gyendi lwa mukwano gwo gwompa. Nkagala yakiri omuyita muyita Sweetie. Tandika statement mu lulimi lwewammwe gamba ebigambo bya laavu. Sweetie ikawufanye you're my Alice ikawufanye. Kino kitegeeza ki? Sweetie nkwagala nnyo gwe byange byonna. Abadde boogerera omukolo gwo nti tegubeeyo biki abo sibawulira mpulira kirungi nze ebyebibi bigende wala. Ate bakubye ne equalizer. Mbakubye equalizer. Musajja bwani mwenyewe. Kale bambi mukwane tova ku Delta TV tukole ebibebi byabwe byebino banange come and say congratulations to mommy. Say congratulations to mommy. How are you? I'm fine. Yes. How are you, little boy? I'm fine. Yes. Any message to mommy and daddy today? Good. Hebben jullie een boodschap voor ons? Jullie hebben het goed gedaan. Ja. No, it's okay. Nee, muleke ono bannange ono muntu wange. Ono ogenda okuza abalongo. Mbasekeredde. Ono yasobola okwogera. Kale, any message to mommy and daddy today? Good luck. Good luck. Thank you, my son. Okay, dear, kati mulekaddeyo tova ku Delta TV tukole. Nkwagala nnyo. 3, 2, 1
emu musale tulye ekyamazima ga Katonda mukulu. Ng'akabonero ak'obuwanguzi basaze akatuuso. Akatuuso ye keeki mu Luganda. Alekajogiyewo ebisasiro obadde ondye naawe. Naye taata emirembe gikyuka. Tewenda wasiza birukayo wakisito zaaliwo. Nange nayira mu maaso g'abangi njakuwa essanyu n'ekitiibwa obulamu bwange kukwasiza obufuge kati kimanye nti nange nakusiiba ffe kusalawo tube fembi abalala nabalekawo nga ndabye ggwe nakulabamu eddembe lingi bwentyo ne salawo tweyanjule nfuuka omukuumi wo ninga nti buli enguzenga mutwala kiribalinga yalina okuyembiza kabaka mu byangu zatamanyi kutegeeze kutambula kubeera alinga simutaata nga mmwe bazzukulu ba Mugema ne batugamba nti buli sabbiiti muba n'ekiwandiiko kye mufuna ekya sabbiiti eno bakitisse ffe taata kkiriza nti w'omukulu tweyanzeege essebo taata asibira kukwatako mu ngalo kitange tuleese ekyapa kya Buganda nga kuliko kangaawo ali Bulemeezi alamula taata olaba kikino ekyapa kya Buganda twavudde wali kyaggwe wano uno ekyaddondo bwe tutuuse mu kyaddondo Mengo ebya Buganda nabyo byaleetebwa oluvannyuma omugole omukyala n'aleeta kabo ka muwala ne yeebaza buli yabadde awerekeddeko omwami we. Kwagala kati ate nja kukwagala nnyo mwebale kutuukiriza mukwano banange mwenna mwebale okujja bawerekete ku mwami wange taata wange omulungi omulongo Kiza mwebale okukkiriza omwami wange okujja okuzaalibwa wano. Gomesi omukyala eyasoose yabadde ya bukadde 3, eyokubiri ya 280 ate esaari yali yakamu 80 eyasembyeyo yali yakamu kitundu zonna yava nazo e Netherlands n'agattako okozesa saloni ekyasinze okukola ku bagole Charitas Hair Clinic. Congratulations Julius Caesar ne Rachel mwebali kuleeta mukolo ku Delta TV mwebali natulabira ku YouTube. Mukama bateremu obwangu maka gammwe. Mukwano gwange nze n'abaana twakuwadde awaadi eno kubanga oli best friends, oli best husband, ate oli best daddy. Eno eyo gwosinga baby. Manyi daddy ne mami tebabaddeewo eyo keeke gibatwalire balyeko bamanye nti bazaala omulungi anjagala nkwagala nnyo. Okay, Wanji maliriza manyi when she goes tonight oli agamba when you will be healing my life. Mukwano esawa yaffe esooka ewedde naye era nga tugamba nti tugenda mu wedding album kati balabe bano. Bangamba nti bya mutima ebintu by'omukwano tebabituma mukwano gwa mutima bangamba nti bya mutima ebintu by'omukwano tebabituma mukwano gwa mutima kale singa eby'omutima byali byakutuma. Kale munnaye esawa yaffe esooka ewedde kulikayo mu wedding album nawe osobola okubeera ng'otuweereza ebifaananyi byo ku simu yange wamu n'okubukinga olina obukinga mukwano nga bukyali kubanga bajja tutwala.
kale no Sharita Siaklin tusomesa bagalo kuyiga embiri wali eri kunasa tusanikira ku mitwalo 10 City Bridals opangisa yo gauni emuna kwera komezi jose zabwerere atenga Katose Center zingato zino zenayambadde katigere mulango betukomawo ate tugenda kasangati walola byeko kwanjula n'embaga nga siba siramu bwe kyabadde bakikoze batya tovaawo okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba